lungamya omwana wo ng'alaba pulogulaamu eno. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Tubaniriza nnyo ku programu abanoonya lubeera olunaku lwa mukaaga zibeera ssaawa 5 nga tugguse mbeera Mary Nambwayo ne munnange nze Patrick Kibirango nga bwe tubategeezezza nti olunaku lwaleero lwa njawulo nnyo wano ku programu bano abawooza asimanya tebiriiyo tekisoboka biki bannange toggwamu maanyi jangu onoonye ofune omwagalwa kaakati olunaku lwaleero okumanya lwa njawulo nnyo tugenze isingiro ekyabadde eyisingiro tugenze ku mukolo mwana mulezi yajja wano ng'anoonya n'agamba njagala ajati ekinyirira. Ndeese ku Bukedde TV tuzze kunoonya mukyala ng'omukyala oyo ali mu kika kye nga bw'ali tayogera naye omukyala ng'alabika bulungi. Njagala tukulage ekyabadde eyisingiro bannange abaana baakoze omukolo abantu baasanyuse ekyalo kyajjudde kiringa nti ndi mugole naye siri mugole kasita oyo n'omukolo naye guno tegwayo guli omukolo gwabadde gw'amaanyi katukulage kawuma n'ekyebbeeyi kye. Mukolo gwe tuliko gwa Shafik Kawuma musajja afusibukira ddala Mityana ate ng'azaalibwa omwami Jamiru Mabirizi. Olunaku lwaleero tuli mu maka ga mukulu Dirisa Ssenyonga we tunoonya omukyala naye twagala Shafik asooka atunnyonnyole awulira atya okubanga olunaku olwaleero lutuukiridde. Basanyuse nnyo kulaba ng'omukolo gwe kale ng'agutuuseeko olunaku lwaleero. Olunaku lwali lutya tubulira atuusa atya ku mbeera eno yajja atya okujja kubanoonya? Yafuna omukyala ne bakwataganira ne ku ssimu bulungi ne bamala ne basisinkana nga bakwasagana ne ssenga waabwe. Mu bangi abawala abaakuba lwaki yasalawo oyo? Yayogera naye sayini n'emuye bw'ati ne bakwasagana bulungi ne bakikwasaganya n'asiimuula. Kati bubaka ki bw'alina eri abantu abalaba Bukedde TV naddala pulogulaamu abanoonya nga bo tebannafuna mwagalwa? Mu Kampala waliyo mikwano gye nagyo bo nayo gikwasaganya ebintu ebyo zeni basobole okukola ki okusanyuka n'emikolo bwe giti. Omukyala yamulabako? Yamulaba. Kiki kye yasinga omwegombako lwe yamulaba? Yamwegombako obulungi. Kiki kyatandikirako oluvannyuma lw'okuva wano n'omukyala? Naye ennyumba ye erimu amasannyalaze agenda n'okuzimba ate endala. Embeera abadde emuyisa etya ekisembayo nga tannafuna mukyala era kati oluvannyuma lw'okuba ng'afunye omukyala ki awulira? Yaguma n'asirika mpolampola n'ategeka mpolampola n'afuna. Ensonga za Shafik ajuliza nnyo ssenga era njagala ssenga atubuuzeeko. Ssenga waliwo nnyo olunaku lwe twakola ki lwe mwajja go wakulembera njagala ombuulire owulira otya okubanga ekigendererwa kye ekyakuleeta ku Bukedde TV kituukiridde? Abampuliriza ku Bukedde TV nsanyusa okubeera nga mundaba mpulira essanyu lingi nnyo okubanga twafuna omukyala ate ne tutuuka ku makula gano. Bannange essanyu lingi nnyo okubeera nga tutuuse olunaku luno ne tubeera nga tusobola ne tuba nga tusobose okutuuka
ekisulo eno. Embeera yali etyo oluvudde ku TV mumaze olabika amasimu wafunanga ameka? Nafuna amasimu mangi nnyo n'abakyala baali bangi nnyo kuba bawera 500. Abakyala bansindikiranga ebifaananyi byabwe ne babeeranga buli omu ajjanga bwali n'omugamba kati gwe wejjeeko akatambaala nkulabire ddala. Ne mbalaba abakyala abo omwami oyo n'aŋŋamba nedda nsiimye ono. Kiki kye yagamba kye yasiima ku oyo? Yasiima omukyala ono olw'obulungi bwe n'amusiima lw'ddiini gye yamusanga ng'omukyala wa ddiini. Abantu abali eyo abalaba puroguramu abanoonya kiki ky'obagamba naddala puroguramu ey'abanoonya? Abantu abalaba puroguramu abanoonya banne temugamba nti puroguramu ey'abanoonya nti oba si bituufu bya ddala. Mbasaba naawe ali eyo atayina odde ku puroguramu y'abanoonya naawe onoonye ofune nga ffe bwe tufunye kuba kati tutuuse ku lunaku lwennyini lwe twali twagala. Tweyanziza taata wandabyeko ku taata wange. Taata obulamu buli butya? Obulamu bwange bulungi. N'essanyu leero nina lingi. Essanyu livudde ku ki? Essanyu lyenfunye olwaleero nti kyembadde sisuubira tesaalowoozaako nakifuna olw'omwana wange okubeera nti yasobodde okufuna omubeezi. Ekyo kyembadde suubira, mbadde nsuubira kizibu nnyo naye Mukama Katonda akyanguyiza nga bw'olaba olwaleero. Abagamba nti byakiyaayi baba balimba. Omulimu TV eno gwekola butuufu nze mbadde sisobola gukola. Nga singa bwakunnyonnyodde nti abantu baayiika nga bayiika Safiiki ono oluvannyuma lw'okumulaba ku Bukedde nga basaba singa Safiiki abeera nga agenda okubawasa atulondamu oyo n'alondamu oyo yamwanguyira. Kitegeeza ki? Ti TV eno yakola omuzinzi mungi. Twafuna n'abali emitala w'amayanja, ekintu ky'otayinza kulowoozaako ng'oli ewaffe tubeera Emityana. Kale TV eno ekola omulimu gwa muwendo era kulowoozebwako nnyo n'okugiraba entakera okuva ku makya paka ku makya. Bataata be we bali wano, basenga be we bali, bajjajja be we bali. Kale mwenna abantu mwenna nammwe abalaba ku kifaananyi kya Safiiki ne mumusanyukirako ne mumuwa n'abaana bammwe wakuba alonzeemu omu nammwe mbeebaza. Saba Katonda abo be mwatulaga nga tetubalonze nabo bafune ababeezi. Amannya Nambiri Watuna Idrisa. Kati ntera nnyo okufolowinga puroguramu eyo ey'abanoonya ennyumira. Kakati lwali lumu lwali lunaku lwa mukaaga, ennaku z'omwezi zisobola kuzijjukira bulungi. Ne ndaba nga kuliko omukyala alina mutabani we ng'anoonya mubeezi naye nga musiraamu. Nagenda okulaba instructions zaayogedde nga ye mwana wange yennyini gwenkola ki gwe nnina. Kati ate n'amakanika bange masiraamu. Neŋŋamba nti kyonna kye bali kangezeeko era ne bwe bateekako ennamba y'essimu ey'okubanoonyezaako bwe bwakya ku makya ne nteekako airtime ne nkuba. Nze nalowooza nti bo bali mu bwetaavu bungi, so ne mbagamba nti munkubire. Senga eyali anoonya n'aŋŋamba nti abankubira bangi, so gw'olina okunkubira era ombuulire wa gye muli, kuba sijja kukubira ono nkubira oli, abatwagala bangi. Nanga nti kaakati ky'olina okukola, nsaba onsindikira ekifaananyi ky'omwana wo mulabe, tukompeyalinge na bino ebifaananyi ebirala bye tufunye, omwana ng'alondeko afune choice. Immediately n'akikuba n'akisindikayo. N'omulenzi ne bamuwa ebifaananyi ebiwerako, naye nagenda okufuna message eyaddamu ne baŋŋamba nti Kawuma asiimye ekifaananyi ky'omwana wo Husina. Abadde bakuba bangi nnyo naye agaanye nti tetwongera kifaananyi kirala kyonna okuggyako kino ekya Husina, kati kyenjagala okulaba mu maaso gange.
eyo ripooti nga njija kusengaawe ndoza wayitawo ennaku nga bbiri nabo nga bamutuuse ne bagenda ku musaayi ba program ne tusitandika bwe tusisewo. Owulira bw'otya okubanga waakiri mu bangi abaavaayo balondamu obwo? Anti nakyo kiraba okuva eri Katonda, eri Allah subhanahu wa ta'ala. Husina agenda mu bufumbo muwa bubaka ki? Obubaka bwe muwa namba emu tutya Allah n'okubeera nti ayagala na bulungi n'omwami we bakolagane inshallah bazaaleyo ku baana ate n'omulenzi atukumbire bulungi omwana waffe tusobole okubeera bambi tubeeyagaliremu. Nangwe agoberera puroguramu Abanoonya ne Bukedde TV, bubaka ki bw'olina eri abantu abalabi ba puroguramu Abanoonya ne Bukedde TV? Katonda bw'aba akkiriza ekyo ky'onuyiridde ng'ogenda kunoonya asobola okukola ki okukiiza. Ate naye kuva emabega nze mbadde followinga nankani eyo nga ndi musiimu nnyo kuba Bukedde bw'emala okwataganya abantu baabwe newakubadde ng'ekoma kubakwataganya wano naye bwayitawo ekiseera etekinga time negenda abaana abo nebalambula kale nekituwa embeera ennungi n'okuzaamu amaanyi abo ababalina. So Bukedde tuzeebaza nnyo. Ku mpooza program y'Abanoonya eya Bukedde TV manya ogenda kufunirawo omwagalwa kidaala byonna bigenda ate tukoma kukwasaganya na mwagalwa tukulondola byabadde bitya ne tulaba ku ssanyu ani gwe wafunye afaanana ata ye kyabadde kitya ye lwaki tuboogerera nga nabo basobola okwerabira. mukulikeyo mukuwumulako wabula nyongera okutegeeza nti bya program Abanoonya gibeera mitendera bw'onoonya n'ofuna ate era emikolo gibeera gigenda kujja tebaakomye kwanjula kwokka wabula ne Kadaali yabaddewo ate nyina kyenzudde programu eno erabibwa abantu abanoonyezaako abantu baabwe kubanga otunulira senga atugambye awo ye yalabira Husina n'agamba senga naye omwana waffe wuno waliwo abanoonya muteekeeko kwegamba unoba gwe tonoonya labirako omulala tewolabako ekikolera muno omugambenti omuntu ono akujaamu akusaana mpulira amaanyi g'embaga gampitamu gati nambwa yagenda yola ku mafuta g'embaga okuva ewa Husina ne Kawuma sabatukaddiwe ffembe najjira omwana ono sawa sawa baby ne sawa sawa with you my soul is happy sawa sawa baby sawa ne sawa sawa with you my soul is sawa. I'm never lying to you baby when I say that I love you I love you I love you a vacation for two baby for two oh my I swear for your love I can be your soldier kuterera amasasa mu mashuka kukumira mpaka kutechuza baby you should let me love you Husina agenda tubuulira awulira atya olunaku lwaliro ng'alutuuseeko. Omusajja yamukunako ku ssimu ne beesindikira zi message ne beeraba ne beemanya ne beesiima ne bajja kukyala ne boogeramu n'abazadde ne taata ne maama ne bakkiriza ne babambe ne bagamba nti bajja kujja bamunonye naye yeebaza Katonda. Kirooto omusajja gwe yali ayagala yo yennyini gwafunye mulungi nnyo yamusiima.
kiki kyasandikirako ng'agenzewa? Najja kumuwa ekitiibwa kubanga yabeera nyini maka omwanirizenga amawajja okulwana n'eddaata birimu ajja kubanga awo omusajja w'ekitiibwa bulungi ng'akola emirimu gye ng'alikiriyo naye yayeewunya nnyo ambi ng'alaba eri mu kifo kye ng'abeera eyo n'alaba ekifaananyi nga kiri ku ttiivi n'ayibuuza oba anioni yamala n'alowooza nti kamunoonyereze bulungi namugamba nti yali redde okufumbibwa ne bakwatagana omutima naye ng'amusindikira meseji naye n'akkiriza n'amukkiriza n'amwegomba omutima ne gukwatagana n'oggwolo. Bazadde be abamukuzizza abagamba babeebaza nnyo kubanga bamulabiridde ng'akula nandi ne bamulabirira awulira asiima nnyo bamukuziza bulungi era ate kati ate abakoledde naye kale nekye bamukoledde nakyakisiima afunye n'omusajja agenda kutandika kutunga ekyalaani bamuwadde n'ekirabo ky'ekyalaani. Sabatukadiwe fembe najira omwana ono sawa sawa baby ni sawa sawa with you my soul is happy sawa sawa baby sawa ni sawa sawa with you my soul is sawa. I'll never lie to you baby when I say that I love you, I love you, I love you. A vacation for two, baby. Mwebale kuijaako nkayizo olwaleero olunaku lwaleero omukolo gwe tuliko gwa ssanyu. Amannya gange mpitibwa Mulongo Babirye Aisha mama Husina. Ababukedde tuli basanyufu bannange olwa kino kye mwakoze okulaba nga mugoberera abantu baffe nga tusaba n'abaana baffe Mukama abakwataganye ate abakuume mu mbeera esingayo bulungi. Bannange mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo era abaana Bukedde TV tugisiima nnyo nga gye tukomeza. Munaye tuwulira essanyu ery'amaanyi okubanga naffe omwana waffe yafunye omubeezi ku Bukedde TV kye twali tetusuubira. Naye mbutuufu tuwulira essanyu ly'amaanyi era tusaba ne Mukama Katonda abawangaze mu bufumbo bwabwe obulungi, abawe essanyu mu bufumbo bwabwe, abawe ezzadde
abawe n'obufumbo obutebenkevu n'okukwatagana obulungi mu bufumbo bwabwe. Nsooka obuulire walaba otya puroguramu abanoonya bakutegeeza batya olwo? Kale munnaye nabirabanga naye nga sifaayo nnyo bifolowinga naye kale nga sibigendako naye munnaye bwe nagenda okulaba nga teno wange akiyingidde nengamba naye Mukama Katonda bulijjo byaddala nze nabanga mmanyi si bituufu nengamba amangu ago amufunye amangu ago bakoze omukolo bannange kale nga sikisuubira naye nga muli kinzijjamu nengamba oba n'owange munnaye ajagendekeeyo era nalabiraawo omwana era olwaba okugira bwetu ne tulaba ne tumuwa akanamba nagamba bannange nga birungi munaye tekyali kibi ne basinkana n'omuntu we bwe bakubaganira ku ssimu era ebyabyo bimanyi bya sayini bwe banyumya ne bakiriziganya ne bakkaanya era kati ne Bukedde TV ekitaddemu amaanyi wabula tubasabira okuwangaala ne mubanga mukyaliwo ne muweerezaako n'abalala baffe tuwulira essanyu ly'amaanyi nnyo lye tubadde tetusuubira mu bulamu bwaffe. Nnyo mwenda kubanga ye musanyufu abadeefu bonna bakuula musanyu nnyo era nabona bonna basanyufu asanyuse nnyo lwakuba Shafiika afumbiddwagana ne mukazi ono kubanga mujje wano nkole mu Western asiima nnyo webale nnyo webale ddala Bukedde TV agyebaza awasiza mukazi oli amugye mu maka ge amulabirire bulungi obulamu bagondere kubanga eri mu Buganda tewakaluba wanga n'ekitiibwa obulamu bubabeere bulungi. Ekintu kino okukitegeera obulungi amawulire mwannyinaze yagaleeta ng'agajja ku Bukedde TV nga era yantegeeza nti yali ku pulogulaamu ey'abanoonya kwe yalabira Shafiiki era kwe yafuna ennamba z'essimu n'akonekitinga ne ssengaawe kaakati okuva olwo ne tugenda omwana mugole kwolwo yali Kampala ng'akyasoma n'abako wamusinkana ewa mama w'omuto ne bagenda ku musaayi ne bakebera ne basanga nga mulungi kaakati okuva olwo ne tweyongera okuteekateeka ne bajja ne bakyala omulundi ogwasooka era kati we bajjidde ku mukolo guno tubadde tubanona mulundi gwakubiri nga tubaweereza omukyala mu butongole okumutwala. Okusiima okwange kwa maanyi ddala sina na bwe nsobola ku expressinga mbeera za kusiima ezo kubanga nange nali sisuubira nti omwana luliwo olwo n'afuna munne ne bantuusa ku kitiibwa nga kino kyentuuseeko olwaleero era nsiima Bukedde TV era nembeera nga nkubiriza abantu bonna okubeera nti bejjumbira Bukedde TV kubanga ebirungi ebiriko bingi ddala ekyokulabirako nga kino kyesobodde okuba nga entuusaako mashaallah. Amannya nze Elias Idris Ssenyonga.
5 4 3 2 1 0. Buli anoonya n'afuna amala n'afuna omwagalwa wabula okufuna omwagalwa si kyekikoma obufumbo kintu kinene nnyo bw'otyo bw'obeera ofunye omwagalwa kyetaaga n'omutegeera okutegeera okwo kwe kutambuza obufumbo yeno program abanoonya woonoonyeza omwagalwawo nateera n'omufuna Patrick kulikayo eyisingiro ndabye olabye ekyabadde eyisingiro naye abantu b'eyisingiro babadde batusize emmere narabye essanyu mmere ki gye basinga okulya kalo ate basooka bagamba oba wakulya nnyama wabula kuwa nte etambula wangi yonna n'ogirya bw'osaba ennyama batannamba so abantu bannange enkulisayo babadde eyisingiro abantu b'emityana eno nno kawuma gyava muna mwe tubayozaayoza okufuna ekikyala mwafunye kirungi kawuma obirabye mwerabira ntutambuliramu ne bannaffe aba Georgina Gardens Kasozi Rubya ate ku ndabika yange Jibke Fashion Kamukamu Plaza gendayo ofune ekisingayo nange ku ndabika yange ebadde 7 Stars Beauty World wali eri ekibuye omukyala yenayina osobola okuyitawo ne bakuwa obugoye ne bakuwa akaziga akatula ku skin Kibuye opposite Prayer Palace obeera obatuuseeko tukwatagana olw'omukaaga oluja nsigadde nze Mary Nambwayo kati shiruka abakuba omuziki baguwulire omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.